nze Sentongo Frederick Lugonvu njagala kubaza Dr. Kwef na bonna kulubali kazibwe kapo na bonna mwebale nnyo ebigambo byange sibadde wakwogera naye kinsanyudde nti guno mukolo gwaffe nga bannamawulire kamera zintunuddemu olwaleero zitegeeza kinene gye tuli ffe tuzimba abalala ne tubafuula kibali naye ffe ne tusigala nga tusabiriza nga tulomba ku lwa Mbaziira ekigenda ekyenjawulo okubawo nti bagenda mukuba luseke abaana naye tubeera ku mikolo nga gino ogenda okulaba nga ani atusiibula ani alina ebbaasa yaffe naye ekibuuzo ekiriwo nti gwe munnamawulire ali wano n'atuuza ddi banno nga Mbaziira bw'abatuuzizza gano ge mazima agakaawa era nkyogera maaso ga bannamawulire bannange bano baddaani tubadde ffenna mu mawulire temuli ssente era Mbaziira alikyali sirwa amawulire era buli omu waali togamba nti nange kaŋŋende ku CBS nja kukola Mbaziira byakoze nedda natandika kukitegeeza abantu nti amawulire tegukyali mulimo amawulire buweereza y'ensonga lwaki bannamawulire ffe abagasoma tuli baava okusinga bano bamasembe abajja ne bakola essaawa 3 ne bagenda ng'empapula z'amawulire mwagekenyeza ffe twazisase n'osiiba ku sitole n'osiiba ku mboozi n'omuwulira nga n'erinnya Justin bamutuuraki alyogera talitegeera naye nga bamuwadde ssente nnyingi sibagoba mu mulimu gw'amawulire naye tukole amawulire nga naffe tuli kyakulabirako ffe kennyini tusobola okufuuka ekyokulabirako Mbaziira tewali ddiiru gye yakubye okukola bino naye tulina mentality nti waliwo omugaga gwe tugenda okuwutula atuwe ssente tukole kiri omuyindi ne tusiiba ku woofiisi n'osiiba ewagonja aba bantu tukambabuulire batumanyi tekikwetaagisa kufuuka mukwano gwa Sudeero wadde ng'osobola okuba mukwano gwe naye ajja kukulabira ku kamera omwana agenda omugamba nti Bruno Betty ali wanaze kulaba agenda nti sinti mugambe taliwo siriwo mumugambe ndi bize muweeye emitwalo 2 agende Ozito wa 2 Eva kati osanga bangi nga nti nze buli njala nnoma nga ŋŋendako ewabitatuule nga bampa 2 tegagenda kumala gano ge mazima agakawa bannamawulire ŋŋenda kyogera abamu babboosi muli wano ab'amawulire tukome okusiiba ku kampuni z'abasajja ndeese olutalo Simoni ndeese olutalo naye tukome okusiiba ku kampuni z'abasajja tukole essaawa koloveewo oli ajja kubuuza okukola mulimo gy'omulala ng'ogyeko amawulire buli lwe batugoba we tubadde noga nti kati ŋŋendeko okubukedde kirabika ye wali akantu tusiiba tutambula mu media houses naye mmanyi abaana bangi be baagoba ku media houses ezimu ne basaba emirimu ne gibabula kati bali successful batandika okukola ebyabwe okugobwa kwabwe bwe bwali obuwanguzi bwabwe tulina bannamawulire nga beetaaga kusooka gobwa nga baani nze okuzibuka obwongo gano ge mazima sigenda kwogera linnya lye naye ye yanzibula obwongo ye munnamawulire akyasinze okuweebwa ekitiibwa mu Uganda era buli asoma amawulire g'Oluzungu asomanga ye erinnya ndyerabidde buli eyagiranga bwe tutunuulira abaana bangi abaasomera ku Umukaati product za mukungu oyo yakola emyaka buli kimu yali principal na buli kimu naye twagenda okumuziika ng'alina linnya lyegagga n'ennyumba yagaana okugwa ffenna bwe tugenda okubeera ogende ewa mukulukazi we kapaga nti siriiwo badde nsaba ku interview siriiwo abakulu batwekanya ne tuli okubanga akimanyi nti bw'oba omusibula omugamba ŋŋenze ntya oluseke n'ogenda ku papazi sport n'akulengerera eri omukulu Miss ajoze kulya yabwereere
ya kitabo akayimbako nze nkakuba. Baganda bange abasajja bano batujooga naye nga mmwe kwe muyita okumanyira pe twereetera okumanyirwa. Siyingira kivulu kya bwereere, sirya mmere ya bwereere. Mbaziira kyayina omukulu lwayise olugezigezi. Mbaziira Tone ali principal. Mbaziira Tone ali principal amanyi kyayagala. Nja bagamba bannamawulire baganda bange. Kanjogere na bannamawulire. Tukyuse endaba y'ebintu. Tewali kampuni egenda kuwa sente zigula mmotoka. Wano buli munnamawulire ayina emmotoka mbulira nti wagigula ku musaala. Never. Ne bw'onaakuba ddiiro ne bagikuwa amafuta gajja kubula agagitambuza. Kitegeeza mu bintu bye tukola salale yaffe gye tufuna entono gy'owulira nti ntono ebeere source of capital obeeko obulimu bw'otandikawo. Njagala babuuza abali wano, singa omukulu HR akuyita n'agamba nti omulimu guweddewo, owulira otya kati? Bannamawulire, omulimu guweddewo, osobola okutambula n'omugaa nti weebala akadde konkozesezza, kaŋŋendeko mu mwanyi zange, oba kaŋŋendeko ku hardware yange, oba kaŋŋendeko ku ssomero lyange. Muwulira ng'ebizibu njogera binene naye ng'ate byangu kubanga bisoboka. Ŋŋendeko mu studio yange. Kati Mbaziira Tone w'omulaba ne Suuna Ben. Abo abasajja bukedde si be bagyetaaga ye beetaaga. Mazima. Mbaziira CBS si yagyetaaga ye mwetaaga. Yali mu lubiri, yes. Yali mu lubiri ng'ensi yonna esirise bw'eti. Siyisaamu maaso kampuni zaffe. Naye tuuka akaseera nga kampuni eyo bw'etali osobola gwe okubeerawo. Tuuka akaseera nga ne baba nga omusaala tebagukuwadde osobola okubeerawo. Nze nnyina abaana bemmanyi baatunuulira omusaala gwe baafunanga nga mutomanyi kye baakola. Ne batandika bu restauranti bwabwe ne bu bizinesi bwabwe. N'amugamba tompa musaala gwo kubanga mutono atogamba kampuni tekola ssente. Naye nga mention zifuuse mention, eno njagala eyitewo, n'eno njagala eyitewo. Kwefuba asoma mention yange ebeera nnungi. Kwefuba osoma mention 10 mu shoyo ne ziba nnungi. Oba oliawo omugagga wa Samona nakubira, hardware world nakubira, nakuwayo 5. 5 azikuwadde ku magoba g'omukoledde. Bw'obanga osoma mention z'abaana ne ziba nnungi, ate bw'osoma eyiyo. Naye ojja kumbuuza nti eyange naasoma eri watandikawo. Bawulire baganda bange, nze waliwo abamanyi Lugonvu show. Gano ge mazima. Abaana bangi abali ku YouTube channels wano nga muzirina. Nyinza okuba bwe mba nyinako obulango bw'abaala bennangira buli bubiri ezisigadde bizinesi zange. Ezisigadde byange. Nze muntu togenda kumpa bukadde bubiri ojjoolange kampuni etwala abantu ebweru obbe 10 bagambe Lugonvu ye yatubbisizza. Siranga kampuni twala abantu bweru, siranga basawo baganda, siranga bamasheeke bafere, kubanga nangirako ebyange bwe nange ebibi nange bigenda gwa. Tubeeko bye tulanga ebyaffe. Tandika n'ekitono ekinene kigenda kujja. Ekikulu tekigenda kuba myaka gitumaze mu radio. Nze nkoledde CBS kati emyaka 15. Abasajja babala achievements. Twagendanga ku mikolo ne bagati kati munnamawulire jangu oyogereko naffe. N'omala okwogera ndaga bulijjo yoyo. Oba ofula Mukama wange odda Kampala ontwaleko. Naye nja kusooka kugenda ku Ntebe. Nasooka ddala kuzza Entebbe. Nange njagala kumaliriza. Naye nga mbagamba ekintu kimu bannamawulire. Kampuni tezigenda tuwa sente zimala. Kampuni tezirina sente zaffe. Naye bw'owulira nga kampuni tekuwa musaala gumala ate ng'ekwetaaga, gigambe nti nyinayo ka kampuni kange mpaamu obulango. Saimo kati ninnyo muganda wange. Muyina ekintu kye mwatandika. Omu ku basajja abakikola yone yali Kabura, eyali ku NTV. Abasajja batandika, omulala ye yali akola programu y'ennyumba ku NTV, yagiwummuzaamu kati. Abo abasajja ekibafudde abagagga tebafuna musaala.
bagula mpewo ne bateekako ebyabwe n'anoonya basponsa be sente zaafuna n'akwawulizaako n'asigala nga mugagga. Mu mawulire mulimu Sentongo oli muyiiya. Nze Sentongo Frederick Lugonvu mbagaliza b'ebintu by'era.